Inside Story Uganda, real source of political updates. By taking responsibility by the police authorities rejecting a judge's directive. Look, you insisted you should respect the judge's directive. What if the judge tomorrow denies them bail? Will we accept? If the judge sentences them to death? Yes. 2. Why do you insist? 3. It is the prison authorities are now aware, have taken the responsibility that anything, if these people are harmed, people will say, hey, is it why you didn't take them to? It's their responsibility now. Kasho agenda mu America nakasikenda agenda na bodyguard yena nti chichi nti ati mebayina abanonyo okuntemula kasho talinganze ayine barakisi ya abaserikale lenga ata abanonyo okunzita bali mu government. Lega mente sola backward. Lega kati obutambi bonna obonja bumutwalira okuva lwa bategedde nti bankubira bwerere. Yes. So Lukwago aleme kweyingiza mu bitali bya amateeka. Nti ffe kitukola obubi. Expert knowledge yafa. I saw people abusing you mutani waffe. Ono Kigundu w'ekizimbe ekyagudde. Nababuuzizza. Kigundu Sentongo. Kigundu. Nababuuzizza. Can you impregnate your wife as a plan to kill her during pregnancy? Omukazi ono njagala mutta naye kamufunikisa olubota afenga azaala. Nedda. Can you take your kids to school where is going to fail? Nti omwana ono okumanya simwagaliza. Do you believe that this young man wanted the building to collapse? Is it the first building he has constructed? Nga naye yabaddewo is nursing injuries. We look at the motive. Nti buli omu million 10, where is it ruled? Wakamani's compensation, where is it? Bayina union yabo. Ebizimbe byakagwa biri bimeka. No gamba nti ono mukyala wa City Council namulabye. A person who cannot attend to her hair nga tosobola genda mu saloon. Kali ka attend ka tukampala. Aniena. Kisaka. Enviri ziyagala de bwezite. You first have to Sakala Kampala. Hey. Anagisobola. Nawandika akatabo kange nti omuzimu ogw'obusiru bagusanga mu office. A fool is somebody who does the same thing again and again, expecting different results. From 2012, these people are talking about buses. Kubanga bali ba mafia babakozesa. Kyekikwate kibasangamu. But I tell you, I warn you, if you committed an offense and you are taken to prison for 20 years, and somebody, a good Samaritan, takes over your house and your plantation, when you come back, do you chase him away? First recognize her effort or his effort. You destroyed the transport sector in Uganda. By the time Amina left and Obete, we had a strong UTC. The last minister to preside over a fleet of buses was Rugunda. UTC was burnt down, was gutted by fire. After the donation from Raid and Alibion of 1,000 pair of tires. By Champion Kumies, nga director is Sonko, managing director. Buses avanga wano mu UTC. UTC wagira bakogwe. Buses zigenda embalala, buses zigenda ngeringa airport. Leta kale bali tunda. Naye zafulumangano nga zifuuka kitagululo. Chichi. Anti nga ziliko kitagululo. Waliwo buses abachayina nyeze esikanga n'ekipiira. So after destroying the transport industry, you created a vacuum. We invested in this and the border people. What do you do? What does a sensible person do? Stop the vehicles where they are coming from. Stop the borders where they are coming from and give these people a grace period. Nayo numbuchafa Museveni nalonda amanya gamatali kyofa togobye walumbe ya kigabe kitegeza ne kitawe yategera si mwana we ngomuleta mu Kampala Tamale kyofa togobye kitegeza aki Lugero
walumbe yakigaba tewebaza nti oyo mulekedde ensi ekika kirisalawo nga nfudde wetuletera mu Kampala ate abantu abo tebevaluatinga they don't know nze ndi mukambwe nnyo lwaki abasajja babba ennume yange ey'ente ne bagibba naye emmotoka yeefuula n'embatta why bwe ente omanye ente okuva ku nnyana ng'ejja esikondoka bwegwa gugitwale nti akatala kange akamotoka omwana yali akabbye akagundi ogundi nga bakagireeta eyo ya gavumenti kufaya eri endala Fortuna bagenda mu Toyota zikyali motoka mpya yakajjako nenjibuukamu kiba kikunamiriza bwekiti kiyingira ekituli nga abapoliisi kufaya we babbira kyagera okulyanga ennyuma evuga nga akaveera muzeyi kaaka akantu konti daba omusajja omukulu mu kusuuti bwadduka ogoba omwana obanga alina omuzimu ogubba obutono abbe mukene oba obutula tayinza kubba kataala kange kakati abo omusabbe ne batuleetera mu Kampala yes an engineer will have professionalism nti a building in California yagudde building zizigwa an engineer would tell us what is this naye n'atamanya alasisi wa Lubaga abagagga bwe mba muzimba mutegere muzimbira bantu ng'obadde ogula mivumba wano toyina natoyi did this man how much money have you invested lukwago naye kyekisigaddewo mukimenyewo are you an engineer he was stupid kwa mukazi obu afiira mu alukwaga atuwalana lukwaga ava Kalungu kitayo mwavu tuli ba Uganda lwaki omuvumu nti awalana ine fitina lukwago fitina ye mwavu yabanga ntira fitina ye mwavu fitina era kasi muri ba singate kiba tuli ba Uganda singate ekizimbe kyadde kya Munyankole oba mukigo oba omulala teyali kirumbi serious ya muteringi bigudde bimeka lukwago ndi ate nekisigaddewo ekitegeeza nti kigumu nakyo mukimenya are you an engineer lukwago we would have a team of engineers to tell you to write a report naye linakugamba fe taina na plan ajerete kishaka tukole ndakano wajerete designing can't that boy produced a plan an approved plan kubanga bobanga go executive director ngomutaina na plan eno Kampala kuti 10 ku 10 mwabanonya n'emichomo gy'embizi n'obutale abasite kanso nemukuba buyumba bw'abantu can somebody build ekalina bwete ngatena plan nga muri mukibuga mu kikulembera waliwo ekintu kyoyogera enkududu oyinza gikwe enkududu tekwekebwa kubanga eri maaso ekintu kyonna naye kiri mwanda weyo kirabadde okujja kongo omuntu omwambudde how can somebody who is constructing a solid building does not take the attention of the authorities and still call yourselves leaders resign when will you resign when will you respect your empty heads and resign they're not empty heads Tamale empty anti tukyogera nalabye omusajja omukulu ng'atadde wettwe n'agamba muwala wange obampabira gavumenti obaani yavudde Buwama kujja kugula bitabo ng'abadde mu senior 3 Buwama tebukali tunda bitabo omukazi yakimye eki mu kizimbe asobola n'okubanga yaleesemu bomu yakitemi mu kizimbe kitana yakimyemu ki bali batnamu bitabo what is old man out omuwala yakimyemu ki yaleese bomu yes mu kisomero ly'Ebuddo mwalimu emirambo gy'abasajja abakulu. If you have intelligence, musabiri yekimukubye intelligence. Intelligence tebera ku realism. Intelligence tegeza nacho intellect. Nti when you have a boarding school, nga abala basula bokana abalenzi bokka, nga makati awo wali abakuumi, nga abalenzi basobola kugenda eno, nga temu kirasi bakosobola kukolera mu byansonyi, ani nennyini lubuto. Waliwo abayitawo abalenzi anti bawo tebasobola kati bana bali wakati wano. Yes kakati tulina kafyu mu kitundu omwo ani atambula ekiro ataba abebijambiya babijambiya. If you make them tuli wabijambiya omwe million 10 I know to make it commercialized. Abasoga baga nukutte emmese embeba abazungu ne bagula emikira gy'emmese kubanga kabakosa sente nyinyi nnyo mu plague. Kakati success yebukusoga ne bagitwala India nga bayindi balonda emisota gy'abazungu bagende mu India kyaganda okukola. These were smart guys
they started rearing snakes. And the fund the colonial government had allocated to buying killed snakes was depleted. Kakati, what's the difference between abatemedwe ebijambia? Ebijambia byaba no biragachi. Mubana amuteme egindi chokola bayonna bisasanga. Gwe no gamba nti abebijambia buli wabijambia 10 million. Abana tebeja kutawa jajjabo. Instead of channeling this money to investigations, atoba kutte katika bisasane gwanga lyonna. You zero it on. How can a golola be floored by a drunkard in a bar? Museveni who did somebody the Karamajongo 40,000 ngundi 40,000 ya emitwale ineze mundu Cordon and Research. Karamoja is as big as Biriam. Cordon and Research. Are we seeing Cordon and Research in those areas? Cordon and Research? Yes. Abakaramoja abakubamini nebakubani nebakuba abakoloni amindi nabajake mundu unprecedented no mugamba nti wali wazanye ki Nigeria kyebijambia Museveni bajake mundu. Yes. Ndi ekyo siki Nigeria ati nawe n'olugwamu era bwe bagamba bwe bategeera ekikutegeeza nti bali naye kasita bayogera ne bagamba nti agenda bawa miliyoni 10 Bukedde yakuba nti omuntu wa 25 yattiddwa singa tukwata kulu ya nesebo wantu bateka kabangali entana jeziri miliyoni abantu 25 ziwere 25 ngera bwe bamukola do you want to get vehicles of Museveni? What type? Museveni twaziguze danga ekitegeeza ababikola ali nabo kuzine zaba kiproti ba cheptegei wadela byajivuga iyo zivugira otanga atenze mbere bajisobola ekaptura baneza abanuze nyine ziraga mu garage osobola motoka eyo owa ningo gali ditwa komi kaka nenkubuza no gamba gwi nti omusajja atakwagala kumulirano mwana wona baye mmere ne mugenda aba volleyball e Rwanda ne babagoba mu hotel ya Kagame a story bajikula the minister would resign. Minister wachi sports Obua how do you embarrass Uganda to that level? Gasirisi amawuli bagagula. This is scandal in Rwanda. Lwaki baligenze kuzanya anti nkubulira mu hotel center bazi baba gobamu Kagame nagala baba shuma baba ne bakomyewo mubibire bamweyo etimu eyagenze netu wechisiwa mkuzanya because we are investigating what tamanyi ko YASWADDE aba National Council Tamale ndozera mubakubi nze mbagamba nimbaga nti kino ki Nigeria era sewunye basegeri nyabo kukibeeramu nali munyiza kabira ndala bali mukubona abo babakozesa magundi bazanyi bakatemba abanupu they use them but they disappear bamusumba singa kataka abadde ayino mutima ng'ogwange yali tunze n'ekikoyi kuba bali badduka buli mali kukosa ne badduka noga nti Bobi Wine bamulabya mwali wanga ayine mundu police n'avaayo bagenda kutuka mu court nga emundu tezikyaliwo zimereti nze zaayisi n'ogamba nti zaake bamukwata ne bamuteeka mu kkomera ne mu kkomera ne bamusuma golingamu era bamusuula ku ddwaliro ajjanja bwabone ani yagoba zaake we bali bamutadde osaki sogamba nti mbazake bali mu Nigeria Bobi Wine ate abaagala ofe bakusuula ku ddwaliro omukazi atayagala mwana waabwe n'amusuula mu kinnya ate amusuula niya babies home tomusula ku logic this is a friendly force bachagula nyina babibaza yes abali mu struggle yaba bazanye Nigeria bali na bano Nigeria neche mundu kuchagula nyinjani chagula nyakiri kankubulize mugene mubuze tiyefunza teyali akyali muvubuka muto namulaba mu coating eswiri zizikira zizinga nti agenda kuli omulamuzi tiyefunza musango ki anti gwali gwakiri mutu baba recordinga bakyalwazi mwalimu neddobozi bagandi yali akanali nsubuga mulimu kayira mulimu gondi Rwanga gali emiryango yali mu fedemu bakiri mutu bali bagala kusuula government nga bajiga nti yaba communist kakati ekyokubiringa muwanga ababulidde ti Museveni kwakata ku power nga bwe mumanyi ajja bafuga binywa muwanga predicted ti Museveni kakwata ku power agenda kubafuga binywa nga tebaba recordinga batuuka mu court ng'omulamuzi abuuza Kasirye Gwanga yali chief gundi witness ngabuuza Kasirye Gwanga nti erinnya lyo gwani nti nze Gwanga Kasirye Gwanga kitegeeza ki revenge why
3 people killed my brother. I have so far killed 2. I'm looking for 1 and kill him. Kayondo nagamba OMULAMUZI, sentence this man on his own plea. Is a murderer. Kayondo nagamba OMULAMUZI nti oyo munyu wanjaga. The man smells the bank. Can I prove to you? Kayondo nagenda unye kukasiri gwanga mukuba oluyi. Kasiri gwanga kept his cool. Kakati Kayondo kyava boza. Mwali kodinga muntu ali kodi. Mwali kodinga nti akatambi mukajukira kala yako nti kali kafana kati. Tikali kero. Bakaleti kozi Kayondo yagenze nawo abasayidi sente ne bakajjayo nakadabinga nazaya aka black nalabati yefunza ngenswiri zizikira ziti mu court akatambi kalala Nigeria kali kalala tiyefunza yashuka mu court nagamba OMULAMUZI, I know as a lawyer you are going to acquit these people. Ati mukoti tebayogera confirming nti bali bamanyi tibobagera baba playing kubanga obuzanyizi bwali tebonna bakujja bwana obufekinga amarobozi g'abantu teyafuira agamba OMULAMUZI ngaloya nti I'm happy when we have evidence that these people wanted to overthrow our government. But unlike Idi Amin, who arraigned before court, I know as a lawyer, you are going to resist them, they are going to win in this case. But as revolutionaries, we celebrate Natura. Katepunga kachi. Kalalo. Nti, samples zaka wes, bazibye, ziberawa, kureception, Nigeria. Nigeria chenyini. Nti court, constitution ya Uganda yagana torture. Ne president apa yona ganti torture teko lebo ne mujaba sibe baleta bawenyera mu court ne muyeto omusajja gomwaisha pass egindi mu confirming ile dala court zibali tortured babate kakati ndo ngobole information iliwo. The people who had invaded Mozambique came from Uganda, came from Southern Sudan, came from Somalia and Kenya. Nange nali newunya nti Islamic group eberete Mozambique because I think they have a very tiny population. The Portuguese nti wali abasam baba wandika era kyobola abantu yo Mozambique teyajja wa Museveni yagenda wa Kagame bamubulya nti bogera olulimi lwawa Kagame bya kubibonna nakwata bamawanga kati bakomyewo efujo lyabwe balikolere wano kakati humanitarians these people. All of the soldiers you are retiring and you are retiring the best people. Mugenda pakole, do you have farms? No muna was said. There would be a process to process you from a soldier who is trying to kill and survive death into a businessman. Me, where I have defeated this group, I'm a businessman. I'm not used to handouts. Mutoka yange baante kako sanction nizo nane mutoka yange njetera mu amafuta mbumbeka hizi abakaga bonna bakebera mu simu yange tono gomu wasente bonna ne banziruka avaisha kambo titukunda amwanalo the more you subject me to humiliation I hadn't nagamba abana bange temujja kusoma abakazi mugende mufumbire shite ko kamira mutabale mwakajeje nakano kantu ya pusi naba kakati sen kati nzemba sabe kintu kabusenga ndikubya burupe 100 million banfulu omulambo ne bankola ka amagoba amabugo kati wendi oba bajja kutunda byabwe. If you had taken me 8 years to prove to the president nti bano batta abantu mu malwaliro ayisise balina ebaziyolinze ko batalo badokita aba babiri bebaziro winzeko badokita abo bebaziro winzeko batulamu college in ya Makerere sajja ne bamugantiwa Luwali is into a dangerous business. No. But we are also hearing a man called Mirundi talking about it. In 2 months, Mirundi will either be in his grave, will either be in prison, or home rotting. Am I rotting? 2 months is never kugwayo. Aluli. D. Anti ba dokita babiri abemulago. Omwa atandika na W. Sinza muogera. Batula mukoleni in about 8 years ago. Or 7 or 6. Nemba kwatane ku video. Nenga gwe bavunana na yes
nali musenta musinga ebyuma mbiyina nga tebamanyi. I had decided this group nemba tegeera nti obujozi bwabwe kujja mu kifo wano kutwa I can give Mirundi ejobu nko kwase tamajja kumpewo jeje kwa bamuto wakajiji bali omuchere tuve kumpa otamale nembo yani ko obugu tuve kumpa otamale ate sente zange muzirinye mu mulabe tuve kumpa wo kubanga ye mugezi teyazi babade bazikimi teyazi tuve kumpa wo tusabire basegirinya emisango wa why should government be on pressure? All of us would say handle the case expeditiously and will be acquitted. Where is the pressure? Why does government imprison its own people and leave others? The law must cut across. If you want to enjoy privileges, you don't commit crimes. Akadoko mufuti mubajeke yayimiriramu n'omutamivu kayimiriramu kumusango ngamagwe tibuli amuvana yes nenze bannemba gamba ndi waledi nankabirwa ono yalirete ebyantagali nankabirwa yesibye nyengulu awo mwali funa Nigeria antagali party 2 tugende kumenyenze munebwe mpulidike ebintu byange 10 ndaba munana mwali funa Nigeria chantagali Nigeria chantagali party mukazi yesibye ngulu awo Maria Mangatalena katona asuze Yesu akabonero bakazi tebasaga